Mbalamusizaako abaagala bange abalungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti mugamba mutya kansubire Mukama Katonda abakuumye era tumwebaza olw'obulamu n'ekisa ky'atuwadde okuba nga tukyamusinza. Temwerabira nti olunaku olw'enkya that's 15th wagenda kubeerayo Thanksgiving oba anniversary nga tucelebrating emyaka 15 wali eri ku Fojim. Temwerabira era nga posta ziri all over social media zitambula kansubire mwazirabye mbadde nno sinakabayisizaawo Katonda mulungi nenkajjukira nembanga nkabayisizaawo lunaku lwankya wali eri ku Fojim ennansana temubulayo bannange temubulayo. We have to celebrate this milestone era nga namwe abatabeereyo mbasuubiza updates ngenda kuba nzibaleetera zonna. Olunaku lwaleero ndowooza nga emundaba eddoboozi eri very low because ekintu kyendabye tekindese kyekimu. Bannange omanyi obeera oweereza Katonda bingi ebikuyigganya. In fact sinakuweereza Katonda kokka naye buli kyotuukako mu bulamu ebiyigganya biba bingi. Mulabe setaani agugumuka okitegeera naye abantu abavuma pasita Buyongo muli bangi ate nga bayithayo bagoberera ne byakola. Omuntu enemy we abeera akugoberera ng'amanyi ne bw'osula mukwano amanyi so manyi nti nebino zino gundi baba bazigoberera bulungi nnyo bakimanyi naye muba mufaaki n'omusajja wa Katonda. So olunaku olwaleero kano ka video kengendo balaga Bambi yayogedde n'omutima ogumenyese out of pain. Nze kamba buli omuntu wavaayo okwogera mu public about something it means abeera kimulumidde ebbanga naye guno musajja wa Katonda gwe mulwanisa era Katonda ali mu ye mumanye gwe muli kulwanagana naye. Katonda yamuwa omulimu guno because fena tumanyi gyenvuddeewe n'okutuuka wano waali. So abadde Katonda amutuusizza wano era buli amulwanyisa manya nti olwanagana na Katonda. Olunaku lwaleero avuddeyo okwogera ku bantu abo era without wasting time nzikiriza mukuwe Bambi ng'amenyese ng'era ayogerwa n'obulumi obw'amaanyi olw'omusajja amuvumidde emyaka 50 years era newe tuli kati akyavuma muntu omuno. Kale kamukuwe naawe birengo mwawulirirako. Naye nina omuntu anvumye bukyanganzaala tebanvumangako. Nina ebintu bibiri byendabye mu kino. Sirabanga muntu mukulu wa myaka gyange bwe giti wadde mukulu munne nga amuvuma mu maaso gange sikirabangako na matu gange. Ate sikikolangako mu maaso ga muntu. Naye omuntu anvuma n'awemula naye nga mbuuza ekigambo kimu oba ayagala ki ne bwe mutuukako mubuuze ansa gy'ayagala nyinza obutagifuna kuggwayo ne waabanga abadde ng'akuwa ensonga tentuusa ku ddaala lyakumpemulira mu myaka 5 naye nina ebintu bibiri Katonda bye yaŋŋambako omusaayi sobola guyiwa naye saagala kutonnyeza ziga ku ttaka bwe nti ku byankola ekyo ggulu lyakindabulirawo. Nentula neŋŋamba kiki neŋŋamba we kibeeredde mu nze nga Katonda omwoyo mutukuvu annyambi n'akinzimbamu abaawo aba ayolekera abatalina nga nze kyennina bakomawa mu kugwa. Walerabyeko omuntu n'akuvuma n'ojula n'okudduka emisinde ove kyolimu ogende kati oli amaanyi gaavumiramu ndowooza ayagala awulire lunaku ng'ekkanisa eno sigiriimu ntambudde ŋŋenze kubanga ne bwendaga sikitegeera paka we nagamba ekintu kimu ti ne webaleeta guleeda nze njolera wano sisobola kuva Katonda wansimbye. Naye neewuunya emyaka gyange gino 5 byempulira mu matu bimpa amaanyi n'okumanya nti omulimu gwe ndimu si mutono. Bimpa amaanyi n'okutegeera nti okuyitibwa okuli ku bulamu bwange kunene si kwe kwa bonna. Era nze mbisirikira bwe nti sisobola kusharinga naawe nabyo kubanga we nagezaako omu nensharinga naye nembibeera nga mbisharinga n'omwagala wange eka ye amaziga gamuyitamu n'awulira ekibi ne mugamba sirika obuweereza bwe batuyitamu byebyo ebiriwo.
nengamba sijja bisharinga na muntu wembisharinga naawe nembikuwa n'obiwulira n'obisoma bwoti gw'ofuna ekirina okusinga nze nannyini byo gwe babigamba naye mu myaka aga gempezezza bukyanga nzaalwa siwuliranga muntu gwe bavuma wa myaka gyange bwe batyo wadde mukulu munne we benkana ndowooza Katonda yampaganya ne wewa gye bali sibawuliranga mu matu gange nga bye neewulirira ebintomera. Nkulaga nti ebisoomooza muweereza mu ebiri gwe nyweza kuyitibwako. Bw'okunyweza bw'oti bakayita akabwa akaboggolera bbaasi. Haleluya. Tuleeranga etokota bweti nga akabwa kaboggola kasirike kajja kusaakaala obulago. Haleluya. Nga yo tuleera ekyakola etya. Wanika emikono gyo gamba yeebazibwe Yesu. Abookubiri beebo abakirimu nga bakivaamu. Wali musabi, wali mwegayirizi, wali muweereza wa Mukama mu kkubo lyonna wakivaamu. Otudde nga ataweerezangako Katonda. Oli waakulaba lowooza toyimbangako, oli waakulaba lowooza tosabangako, oli waakulaba lowooza tosumbanga na ku kkanisa nga naye mwoli. Oli wakitegeera? Njala kikolawo nga kisoomooza nandi kikoze na lunaku lwa Sande. Bameka nga otudde omwo naye nga waweerezaako Mukama. Yimuka ku magulu go ndabe. Kati njagala gw'oliraanya akutunuulire. Abadde alowooza oli kiraasi ye. Otudde kati ffe abasuuma mulabe abo bakafulu betuweerezaamu. Bw'oyimba ng'olowooza oyimba nnyo oyo alina experience yayimbako. Bw'obuulira olowooza obuulira nnyo waliwo eyali abuuliddeko ali eyo. Bano kye kitone nnyo singa nkiyimusiza ku lunaku lwa Sande wandirabye. Bali eyo. Wooweerereza weewaffa gwe toyina kufa. Waliwo ebintu bibiri byenjagala obudde tebujja tumala. Okufa kw'omuweereza n'obuweereza. Omuweereza senga obuweereza bufa bw'oweererezaamu gwe noonya obulamu bwo. Senga omuweereza afa mu buweereza bwe mu kugenda sigamba kufa kuno okw'okuziika. Biri bibiri mutuule wansi. Biri bibiri ebyama bye tulina okutambuliramu okutegeera. Waliwo ebitta obuweereza. Kanisa nejja n'elumbibwa. Ng'omulaba agisenga awo mu ngeri kankugereze nti wano tupangisaawo ne batutunda. Bwe bamala otutunda ekkanisa ne bagisengulawo. Abadde akulembera n'agamba sijja kusobola kibuga n'agenda e Luweero. Buweereza buba buzikidde bufiiridde awo. Naye n'abusitula n'abutwala wa Luweero. Gw'abaddemu toyina kufa. Tunuulira ebintu bibiri mu magenda gaffe ngenda kusiiga amafuta naye bikubeere mu bulamu bwo. Obuweereza bw'oweererezaamu naawe aweerezaamu tulina obissaako amaaso ng'obulamu bwabwo bubeerawo nga tebuvaawo. Bannaffe temwandituddeeyo. Sigamba nti wagaana okuweereza. Oluusi wali oweewerereza weewaafa. Oluusi mu kifo kye wali oweererezaamu vision yaawe yakulema okutambuliramu. Naye nga ggwe oli muweereza. Wali weewaba bafudde ggwe oba tofudde. Ate waliwo abamu nga ggwe gw'ofudde. Mu nsi ey'omwoyo tosobola. Mukama yeebazibwe. Ekyo ino kitunuulira kya mirundi ebiri. Era ntera nnyo gamba kiringa omwana asoma. Ti omwana gw'asoma tunuulira nnyo okusoma kw'okwagale n'essomero ly'osomeramu olyagale. Kati oyinza okusanga omwana ng'ayagala nnyo okusoma naye ng'essomero ly'asomeramu talyagala era tasobola kubotola. Bina kutambulira wamu. Wangi muno mu kkanisa mulimu ne kye bayita bakayungirizi. Oli bwakubuuzanga ebimu ebikwatagana ku baweereza mugambe nga muweereza muno mugambe funa omwoyo w'okubikkulirwa ove ku lugambo. Olunyi olw'omwenda. Mukama n'agamba Kayini nti aluwa Abiri muganda wo. N'ayogera nti simanyi
nze mukuumi wa muganda aliwa muganda wo Abeli tisimanyi okulimba okwebuzaabuza obutakkiriza nsobiizo obutalaba kibi kyokoze byonna bitandika okweyungako naye eno Katonda gy'atuyitidde mu buweereza wa musana akuba mu ttooki n'akulaga ati amubuuza munno gw'obadde naye mutera okuwaayo saddaaka mwenna mutera okusaba mwenna overnight mugenda mwenna mwekansolinga mwenna kati aliwa nga sikyamulaba mu kwaya nga sikyamulaba bwakuŋŋaana nga sikyamulaba bwasaba nga sikyawulira bwayimba lwaki kiva kuki tinange simanyi naye ng'eggulu liraba koozi y'okuvaako okufuluma ekkanisa ey'okufuluma obuweereza eva ku ggwe kati eggulu litandika okukunoonya bw'obuza omuweereza wa Mukama Katonda ajja kujja mukubanje tebayita obujja bw'ekiweereza buli kyokola kyonna ku muweereza wa munno omusaayi ne guyiika amaziga ne gatonnya gakola eddoboozi ne gazaala okukungula amaziga era gy'oli w'okizuula nti eyakulemesa mu buweereza ye gundi gwe yongera owummulire mu Katonda tozaayo livengi sirikira mu Katonda kino ekyawano kiri otomatike kyono Kayini amaaso gamumyuka obukaawa abufunye atuuka okunoonya ekyokulwanyisa kyakubisa muganda we naye ne Katonda bwe yajja gy'ali amuvunaana nti omusaayi gwa muganda wo guliriddawa naye kazaakaza n'agamba nze mukuumi wa muganda wange wanteekako mukuume nze mutambulirako Mukama n'amugamba mpulidde omusaayi gwa muganda wo nga gukaabirira eno obuzibu obuli mu kye bayita obujja bw'ekiweereza buli kyokola kyonna ku muweereza wa munno omusaayi ne guyiika amaziga ne gatonnya gakola eddoboozi ne gazaala okukunga obw'enno obubaka kansubire mu butegedde era mu buwulidde eno message nsinga giweereza bannaffe abaweereza ng'oli mu department yonna mukwano teweegulumiza ng'oli mu department yonna manya okolera Katonda toyina gw'okolera wadde osobola okusiimibwayo mu ngeri emu oba endala. Don't judge anyone. Bannange mubeere humble naddala mu maaso ga Katonda yasinga obba recognizing because abantu ne banakurecognizing ebyenkanawa nga Mukama Katonda takurecognizing that's totally nothing. You're gaining nothing. Katonda ye tusanyuse Katonda tuleme kusanyusa abantu. Musonyiwa abantu ababasobya, musonyiwa abantu ababakola obubi, entalo ezo muzikwase Katonda awe mugenda okuwangula. Mulekerawo okwegulumiza, mulekerawo okwefuula ab'ekitalo mu maaso g'abannammwe. Wobeera okumpi n'omusumba nga gwaweereza gwamukwatira amazzi gwamukwatira Bible, that is nothing. Toyina njawulo na muntu ayera kanisa because at the end of the day bonna buweereza. Ate ono ayera kanisa nkulayirira nti ayinza okuba afuna omugabo gw'amaanyi mu maaso ga Katonda n'okusinga gwabeera kumpi ne pasita naye nga weegulumiza ag'abantu obalinnyirira abantu obalabanga kitagasa kubanga gwe munnange obeera kumpi ne pasita. Amaaso ga Katonda ebyo birala, mu maaso ga Katonda birala mu mukwano. Mwerongoose mudde eri Katonda, mwerongoose munoonye Katonda era naye ajja balabikira. Obwo nno bwe bubaka bwange bwe mbadde njagadde okubanga mbalekera olunaku olwaleero. This is too bad. It's very unfortunate. Naye nga munzikirize mbere nga mbasiibulira wano era mbagaliza olunaku olulungi. Mukama Katonda abankuumire mweraba temwerabira nti enkya tuli ku Fojimu nga tucelebratinga emyaka 15. Kale Katonda abankuumire.